bade nkyagamba bannange bano mu ggwanga erya Guinea West Africa 2015 we bakwatibwa ebola gyali emyezi 7 from declaration tibali bafunye ekirwadde kya ebola okufuna vaccine emyezi 7 months mu Uganda twafunye vaccine eno ennaku zaali 79 zokka era it was on record twayingira mu byafaayo nti Uganda yafuna vaccine ezigenda okugezesebwa mu nnaku ntono nnyo after declaration y'ekirwadde kyatugira ng'ennaku z'omwezi 2 September ne tufuna vaccine ez'okugezesa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa December. President wa amaanyi gambye Guinea baali ku nnaku mmeka emyezi 7 ndowooza olaba Uganda bagenda okuleeta eddagala nga tuwonye Uganda gabu era tuwa Uganda ebitundu ebyali mu kirwadde ky'Ebola kyali kitukoze bubi nnyo kubanga bebimu ku bitundu era ebiri mu zaabu nga bw'ogambye nti Uganda ki esinga Bulaaya Uganda esinga Bulaaya bebimu ku bitundu ebiri mu zaabu naye pulezidenti yatuuka n'okuyimiriza emmotoka ezitambuza emiti embaawo byonna biva mu bitundu byeyo kasooli bijanjaalo so kakati naye mukama yeebazibwe kyetutawakanya kubanga wali we tubadde tugenda kuwummulamu mbadde mbagamba nti tutwala abaana bulijjo okubagema naye gye buvuddeko ndowooza badeclaringa Africa okutwaliza awamu okuba nti twali tulwanyisiza ekirwadde kya polio naddala waneno mu Uganda twali tupafomize bulungi ng'oggyeko kano ate akapya akajja ke bakazuula recently naye n'okutuusa olunaku lwaleero abaana babagema ekirwadde ekyo ekya polio amakulu gaakyo ki tisinga kibeera kizze kisanga omwana ono ng'olwedde alina ki ng'alina abasirikale tetulina buzibu siina buzibu na trials zonna ezigenda mu maaso ku vaccine eno wabula konsaani yange weeri eri nti doozi zino zonna empitirivu ze tufuna ne statement eryabwe liba linaakola lijja kukola we liba terijja kukola terijja kukola doozi zino eno si nnyingi abaffe zinaaba zisigaddeyo bali banaazikkiriza okuziza ewaabwe oba nga bulijjo we bagamba nti Africa yafuuka dumping zone nti nabo kaakati baagala kubimalayo mu factory zaabwe singa biba tebikoze tujja kulaba nga tutuuseewo wano bwatukuba AstraZeneca Pfizer Sinovac J&J twaguma eyo yakwekebwa teyakwekebwa kale yakwanga ebika ebya vaccines baatuleetera for covid kyewabuuzanga era wasomanga busomi wali nogaa nti nzikiriza ekijja kijje abalala bafuna thrombosis vein ezikola zitya naye twaguma anti abasawo ebimu bavangayo ne bannyonnyola ne bagamba nti oluusi omubiri gw'omuntu oyinza okutambula n'ebirwadde nga tomanyi kati ffe waneeno ku lukalu olwa Africa baluku n'okwata emitwalo 3 mbu ogenda bakkebereko wasembadde okukola body check up nanywedde kaziire yakubyemu akaziire ke owulira nti waneno wannuma n'okola kino na kino so abasawo baatunyonnyola ng'abamu wano mu kulevo ya Uganda yonna naddala ebyemisaayi ebyo okwetukuta batugamba nti oyinza okubeera awo ng'olina obulwadde munda gwe bw'otakola ki gwe bw'otamanyi era bwe baava ne ba-identifying ebimu ku birwadde nga bakugamba nti bw'ogenda okugema weebuze ku musawo mugambe nti nina kino na kino naga nti ojja kufunamuko olusujja nga mumugemera abaana waga nti omwana katemperature kajja kulinnyamuko naye muweeyo ka antibiotics ojja kubeera nga atire mangu nebikino ndowooza kati nze ninze kulaba bannaffe banaabeera batya tulinde ndowooza bulinzi singa sibatiisa sikutiisa kubanga tetumanyi anaasookerwako anti anaasookerwa ddala oga nti nze nzuuno nze nfuuse ekyokulabirako beera naggwano naggwana agenda okubanga ajja kuyingira mu byafaayo nti okonfaminga nti oba Sabin oba Mark oba Serum oba banafu abaleese vaccine ya Ebola strain ya Sudan bakombayinize ne bakolemu oba byanjawulo bikabye factories zanjawulo kale kitegeza tuyinza okumanga kati twafuna Sabin tuyinza okufuna Oxford tuyinza okufuna Serum Institute y'abayindi oba eya Mark bonna eri abakolanga ziri abasingira obungi abagatagato emitwe twagenda okubanga ne zino be baziri mukati ndowooza kikoze bubi okujja nga bandisoose ne
gezesa wali eri kati abo bennyini abaali badde basoose okugezesebwako be bandibadde bavaayo ne babaako ate ba role models oba bannaddiini nga n'avaayo nga bw'okyali ku covid walengera abantu abaali ab'enkuzo abavaayo president yavaayo ne maama Janet nga nti tuutuno tusoose okubanga ffe tugezebyo byali bikoze kyekugamba abo kyayiza batyayize tayize ngaza ku lubazi bona nga bavuddeyo nga bagamba ndowooza packaging ekintu kino yabadde ebulamu mu kukikola ki mu kukireeta tukize tugaane batuwa amawulire ago twasanyuka nti eddagala lizze naye ate mu mbeera kikiddeku kiri kyogambye nti okuleeta abantu nga bagamba nti eddagala likola ki twaligezezaako likola nga amaze okukipakeginga bulungi naye nze infact omusawo kimukakatako nene statement fa abantu abawansi ekigambo kyoba okufulumiza eyo statement ebeera nkulu nnyo naawe bulijjo omutwe gukuluma noga musawo lina eddagala linamponya n'agamba genda omire bwekinaaba kino okiraba katwagadde tusooke tuleete nga lingi bwe likola ekirala wandikawo ekibuzo ekirala okusinziira ku magezi gange nze munnayuganda nze nga maama nga munnayuganda nga azaala baategeeramu kaakatono oluvannyuma lw'okunnyonnyola abasawo bano ku kye tuyita vaccine baatugamba nti vaccine kitegeeza nti akawuka kati tuli ku ebola sudaani si weewaawo kitegeeza nti akawuka ka ebola sudaani kakwatiddwa ne kamalibwamu amaanyi agasobola okuba kati kitegeeza nti vaccine eno banteekamu kawuka kano kali eri bwe kabeera kavudde ebweru kaleme kola ki kumpisa bubi kakakange amakulu gaakyo bantaddemu kakanga baana ekanga kawuka amakulu gaakyo nti okutegeera nti vaccine eno ekoze nina kulumbibwa ne balaba response yange anti kyova olaba nti era bakola nga waliwo outbreak naye kakati kati ekibuuzo kankibaleyo tugenda mu period ng'ate wamala omala takkiriza bibuuzo byaffe omala oba oli mwogezi nedda maliriza aniza ogenda otukayo nga kyogenda obuuza maze okitegeera kale awo wenyininyini ku outbreak era watuyagala kibuuze direct ku outbreak kakati tuli ku ebiro bye tulimu President Museveni yavuddeyo n'alangirira nti Uganda ekirwadde kya ebola sudaani kakati kikoze eki alina okulangirira ngaffe ku bannayuganda tulize WHO wali mu January naye ffe nga bannayuganda yatugumizza era n'ab'ebyobulamu bazze batugamba tebanafunayo contact tebanafunayo ki for all the days batugamba kakati vaccine eno okugiteeka mu mubiri gw'omuntu kyangu nnyo naye kakati bagenda kukakasa batya kyekola wateeka okubaawo outbreak endala baba studying anti tukyali mu outbreak tunavaamu ate bakoze declaration twavudde mu outbreak twafunye certificate ga nti ebola yawedde mu Uganda kale kankireete direct tukyamulimu kati ekyo nkuzzeemu tukyalimu mu outbreak kankireete direct kati baba bagezesereza ku nze nga bantaddemu ebola onokanga baana kati kitegeeza nti lina okuvuna ebola real okunkuba balabe kanga baana ono akwataganya atya mu kigwe ekisaabya ekisaabya kati nga bwe twagamba nti bannaffe abaami waliwo sanctuaries omunebwera nga osiibuddwa lwaki babagamba nti batwale between emyezi 9 n'omwaka okiraba kitegeeza nti eyaliko case eya ebola ne bakusiibula ne bakebera mu musaayi nga obuwuka obwa ebola bwe naye waliwo sanctuaries ez'enjawulo akawuka kalungi kayinza okuzira nga kekwese kakati bwe bagenda ne bagesako gwe gobeera candidate omutuufu ddala abaami bannaffe abo n'abakyala semeni n'ebirala byonna bisigala nga bisobola okuleeta exposure yaki n'akawuka kano kitegerekese naye bwe mba nkyalinamu akawuka kitegeeza neetaaga treatment eno vaccine teze kumponya anti kati baagala bagezeseeko ekolanga ngabo singa baba reaction ebeera etya tugenderawo naye sibitegedde nga tumaliriza ndowooza kugondi bati tuwakanya nteekateeka zaakakubeera yande situlaba jjajja mukamwa jjajja tukuwa ekitiibwa naye World Health Organization egenda kulangira ngenda kusomeza meka 11 singa tewabaawo kyetusaba okutandika okugema kugenda kutandika ddi tetunnaba kumanya tubona ennaku meka okutuuka ngenda kuza omwezi 10 balayo wano 8 okumalako omwaka newali lumu ziringa nga 2
omulimu gunaba gutambudde kutya mwabiri eddagala lina baliwaddewo nodinza oba terinaggwawo no twakwakuliza okuba nti temufunye case Health Organization bebawo negamba tetulina oba ongema ki eddagala lino tugezesa tubeere nalyo kakati Faruku olaba singa tewaaliwo trials ku ddagala lya measles eddagala lya polio eddagala lya biki ebyo byonna byonna bye bagema kadi eba mpanvu bye bakugemye biki kitegeeza nti olunaku lwa leero twandibadde tetulina ddagala lye tugema baana bali enoonya akuba tuva wano polio yali muzibu polio tumugeza ku ebola yali muzibu yakyaliwo ne mu baana omugamba ngo ntavaawe naye kati World Health Organization bevayo negamba nti tewakyali endwadde mu Uganda eweddewo then eddagala bakyalina amakulu kakati this is a candidate vaccine kitegeeza nti baligezesa singa wajjawo recurrence endala baba tebaddamu kunoonyereza baba bazudde nti waliwo eddagala lyebakozesako mu Uganda olaba kati bannaffe abezaire ensi ezaazuula ebola rather vaccine ekola ku Zaire teyali Zaire naye bazuula nti waliwo oba teyali DRC bazuula nti ebola bwe yakwata Guinea bwe yakwata Liberia mu 2015 bagenda maaso ne bazuula vaccine eyo so bajjayo bujja bagamba nti bakola ku bali ne bajjayo ne bagenda okugezesa nga tebakyagesa baali bakonfirmeze nti likola era nga waliwo license kati lino tewali licensed vaccine ekola ku ebola Sudan kitegeeza nti reoccurrence ya ebola Sudan ebweriba ekomyewo mu nsi endala yonna yonna bajja kujjayo bujja bagambe nti balikozako Uganda kyekigenda okugiwesa license naye kyentiddemu kimu omanyi kati nze sikyalina buzibu kuba na science ku bintu byabwe byonna bye bagenda bagezesa ku treatment n'okugema omanyi lwaki emmere yakyuka gye tuli ebiro kyekisookera ddala ekyokubiri environment gye tubeeramu nayo yakyuka katudde katukomewo tugenda kujjula oba vaccine katudde katono nnyo